kukyo ekigendera kwekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tetugenda kusimbawo candidate era tetubayinaako obuzibu abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu omwe bufaanawo naffe naye obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi mutambulanga mukulungula olugezigezi gwe mutategeera ne muteeka mu ntata kizibu kyokka kitubayinako era tubayinako kizibu kya buntu. You saw Chaliwang Chakula, you also passed a message around here. Said Chaliwang, oh, you movie what I said by Chali. Wiki eno jetuli mukuba olukumutwe His Excellence Bobi Wine yaliko mu bitundu ebyeruwero. Era eruwero abantu bayo ne bamulopera ekibbattaka ekikudde jembe mu bendo bende eryo. Bwe bamubuulira bamugamba nti General Salim Sale yatumalako ettaka lyaffe. Kale nno olunaku olwajjo General Salim Sale bwe yabadde alambuza bannamakolero ab'enjawulo ekkolero lye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno era n'ayanukula Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga mugamba nti nze sibbangako ttaka Chali wange sibbangako ttaka n'ebirala tugenda kubeera nga tubiraba wabula abaabadde mu lukiiko luno baabadde bambadde obukoofiira ate obuliko Bobi Wine. Anyway, tugenda beera nga tubitunuulira byonna twebuuze kyatuusewo kitya mu ngeri emu Mpuuga alangiridde nti akomawo ku bwa MP ne tugenda beera nga tumutunuulira wabula waliwo akatambi ka Muwanga Kivumbi tugenda beera nga tukuwa ebigambo bino gye buvuddeko yalabikako mu katambi ng'aba NRM bamugobaganya bamusindiikiriza. Emboozi eno twewala ogikola si lwakuba nti tetwalina byagyogerako ne twali twagala okusooka okumanya kiki ekituufu ekyaliwo then tufunye ekituufu kyekyali kitutte Muwanga Kivumbi mu ba NRM. Tugenda beera nga na bino tubifuna wakati NUP ng'egaba kaadi bannange tusooke tujenga emotions mu bintu ebimu. Ekibiina bwe kimma omuntu kaadi tukkirize kiba n'ensonga ze batagenda kujja kunnyonnyola ffe. Ndabye Musiri David bw'avuddeyo n'agamba nti Empuuga ye mukulembeze we era eggwanga lyetaaga abantu abalina amagezi nga Mpuuga. Musiri David yabadde akayanira kaadi oba abadde yeegwanyiza kaadi eya Makindye gye baawadde Zaala Lwirika. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira mu ngeri emu. Tugenda kutunuulira ku General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alya mu ntama era akangudde ku ddoboozi eri omukulu amanyiddwa nga William Ruto akulembera eggwanga erya Kenya bw'agambye bwe batosobola kukoma ku balenzi bo okudisrespectinga n'okukakkanya kitange ngenda bakolako. Mujjukira amawulire agasaasaanye agabadde galaga nti General Museveni embeera gy'alimu yataasulewo taakeese. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira so nga ate tugenda kuddamu okwekkaanya emboozi ya Charles Okidi. Charles Okidi atambula n'ebifaananyi bya Bobi Wine n'ebya mutabani wa Bobi Wine Solomon Kampala ng'agenda agamba abantu eyo Mambuka nti ono mutabani wa ali bweru yeeyagala mutunuulire abammwe. Agamba kyokka ono musiyazi ayagala kusuula ggwanga lyaffe mu ntata kyokka olwedda amulaga omwana simanyi oba abali ebisiyaga eyo gye bajja omwana. Tugenda bitunuulira. Okidi musirikale serving officer akyali active ali mukunoonyeza mwami Museveni Kalulu. Tetugenda kuvaakaawo nga tetugenzeeko ku nsonga za Kalulu. Engeri Electoral Commission gyeri mugenda mu maaso n'okubeera nga yeteekateekera okabba abaana batandise osomola ebyama. Tugenda bifuna so nga ate ekiri mu ggwanga erya Kenya erya Tanzania kitokota. Samia Suluhu abavubuka bali mu kwekalakaasa
era nga ekiri ku border side zeeyo bagamba ono eggwanga alifugisa mukono gwa kyuma bwe yatuuka mu buyinza yabutamiira era bagamba nti ono asusse okutulugunya abali ku ludda oluwabula gavumenti. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira mu mboozi ey'olunaku olwaleero ne puroguramu y'omukulembeze nga bwegenda okutambula wiiki yonna girindirye. Katukole bwe tuti tukomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Njagala kubuuzaako wenna atwegasseeko mu kiseera kino webale nnyo webalire ddala video jimpeere like mukwano gwange yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno wamma agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Njagala obbaagaliza Sunday nnungi abayiseko mu masinzizo mukulikeeyo mukulikireeyo ddala mmanyi abamu muvuddeyo abalala mukyagenda abalala mukyaliyo abatasobodde kubeera nga muyitayo kansuubira nti osobodde okowoola ku linnya ly'omutonzi olunaku luno. Bannange tusooke tubala ekirabo ky'obulamu kino si kyangu. Bw'otandika okutunula ebbali bw'oti n'otunulya banna abagenze weebuuza ekibuuzo nzaani akyali omulamu. Buli wozuukuka ng'oli mulamu Mukama aba akuwadde omukisa okutereeza ensobi ezibadde mu nnaku ze ez'obulamu eziyise ate era naawe mulimo gwo okwetereeza ng'omuntu. Njagala bategeeza omwaka guggwako. Omwaka we guba nga guggwako biki bye weesuubiza nga gutandika abituuseeko yogayoga atannabituukako weefumitiriza ku biki ebikyakulemye oba ebikulemesezza. Emirundi mingi tuwambagatana na bingi ne weesanga nga wali oyagala ebintu bisatu oba bina byonna n'oyagala obisitule mulundi gumu. Ekyandibadde ekikulu kusooka kimu bwe wabeerayo akadde n'otandika ekirala. Otherwise ebingi by'owambagatanye nabyo oyinza okumaliriza nga byonna tolina kyokozeeko ate nga ne ssente zifudde. Njagala baagaliza puroguramu eno ennungi gye tutandikiddewo akadde kano. Katandike n'entambula z'omukulembeze agenda kubeera ng'ayolekera. Olunaku lugenda kubeera lwankya lunaku lwa Monday, ennaku zomwe zigenda kubeera 20 agenda Kibaale ne Kagadi. Omukulembeze bw'anaava Kibaale ne Kagadi ng'ennaku zomwe 21 lujja kubeera Lwakubiri ajja kubeera Kakumiro ewa Robina Nabbanja Ssaabaminisita ow'eggwanga lino ne gye bayita Kikuube. Mu ngeri y'emu ajja kubeera Hoima ng'ennaku z'omwezi 22 lujja kubeera Lwakusatu era bw'anaabeera Hoima ajja kumaliriza olukuŋŋaana lwe olwokubiri mu Hoima City. Ng'ennaku z'omwezi 23 lujja kubeera Lwakuna ajja kubeera Buliisa olukuŋŋaana olwokubiri lujja beera Masindi era nga ku lunaku olwokutaano ajja kubeera Kiryandongo olukuŋŋaana olwokubiri lujja kubeera Apaaka. Ku Saturday ajja kubeera Kwanye olukuŋŋaana olwokubiri lujja kubeera Kore then week abe nga agiwunzise. Ekitegeeza nti ku Sunday kuba kuwummula okutuuka ku Monday wanaagenda maaso n'okubeera nga aresuminga ne program enaaba eriwo empya. Byebyo ku sayidi ya Mwami Museveni enkya agenda kubeera ng'abeera agenda kubeera Ajumani. Ebya Ajumani mwabitegedde NRM okuswala yakutadde ebbali n'esalawo official eyita abaana b'amasomero babeere kulaaliza Mwami Museveni. Kakati oddidde abayimbi b'eggwanga bonna obeekuŋŋaanyirizaako n'omusimbi omuyitirivu gw'obawa ne bagaanya okuleeta abantu abakulu ate abantu abakulu be balonzi. Osazeewo oleeta obwana kubanga n'abakulu abatono ababeerawo batunulira Kenzo nga Kakatyuni ng'ali ku stage tebanyega baba banyiivu ne baleeta Liripazo ne bawunzika nga Liripazo tebamulaba balaba mannyo. Kakati banyiiga bunyiizi. Kakati bagenza okulaba abayimbi abantu abakulu abalonzi tebaagala gasiya balina famire zaabwe baleka emmere ewaka so ne mujja mu bakunkumunyize obukunkumuka. Kati basazeewo baleeta obwana
bo bwagala olaba kubayibi at least banaalaba nga buwanika ku mikono bwe buti n'ebintu ebyekolebwa kulaaleza NRM byewuunyisa osanga abantu nga balinga abali mu kuzina ekimansulo bali ku stage nga balinga abali mu kuzina ekimansulo ebintu ebitasaana na kulabikako kulaale ne katongera okulaba biki ebibeera kulaaleza NRM kusaasira ne fulufiga beeyuzizza ku stage balwanira ki mu comment section gwe mbuulira mwoyo gwa kulya mulugube butamanyi oba butategeera ekimu ku byo oteekeddwa okuba ng'olina ky'omanyiiko tuwa akatambi ako nebaza sekutale general NRM Chaisananga enteekateeka zonna ziri maridadi sana wa sekutale general tosaayo oluyimba tonkolera pulogulamu weyimbye bibyo gigyava amaalo tuseeko president twagala kunanya kalulu ka Musayina ki tuze kunanya kalulu kani twebaza nnyo madamu Jerry Baleche state controller ebigambo biri njagala okubagamba mwenna bana NRM tukolere wamu ne secretary general ne secretariat mwebaza nnyo honorable Kasolo owa Central Region tulina okukolera wamu okuwagira buli wantu kakati eyembeera buli omu ayagala okulaga amaanyi buli omu ayagala okulaga obuyinza oli agamba presidential candidate nona agamba yenze bonna bali wakati mu bawagizi baagala okulaga eryanyi fulufiga agamba kusaasira jjayo amaalo kusaasira agamba nawe vaayo ono teekayo oluyimba ono lugjeeyo entalo ku stage yemu beebo oli fulufiga alumiriza kusaasira okutta omwana we kusaasira n'ebirala ebiri bwe bityo so zeraaleza NRM byebyo ebibeerayo si mu bubi kakati bwe tuba nga tuvuddeko awo General Salim Saleh yasinzidde ekapeeka eyo n'ayanukula ng'ayanukula Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali Luweero Bobi Wine abantu baamuloopera nti ekibba ttaka mu Luweero ekikulembeddwamu General Salim Saleh kisusse Bobi Wine n'avaayo n'ayogera ku General Salim Saleh n'agamba oyo yali kyali wange yali badde wange naye omukulu oyo ku nsonga y'okubba ettaka ly'Abannayuganda ateekeddwa okubeera ng'akikomya kati nno ebigambo byatuuka bulungi bwe kaba kagatto General Saleh kamutuuka bulungi njagala tulabe emboozi eno yakoleddwa NTV soke tugifune amefuga ga Uganda y'emyaka 63 akwatidde NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu district y'e Nakaseke ng'amatiza abayo okumulonda mu kalulu ka 2026 abeeno baamuloopera ekibbattaka ekikudde ejjembe mu kitundu ekyaleeta President Yoweri Museveni mu buyinza Mukakatonda omusajja bwe yamala okulwana bakadde baffe n'ettaka yalinona ne mutwala ettaka ly'abakadde baffe abaabakuuma mu nsiko ne mutwala obugagga bwaffe batusasuddemu bino wammanga batusasuddemu ekibbattaka wano Kyagulanyi we yasinziira olunwe n'alusonga mu muganda w'omukulembeze w'eggwanga era omuwabuzi we ku nsonga z'ebyokwerinda nga mu kiseera kyekimu yakulira enteekateeka Operation Wealth Creation bwe yayita kyaliwe General Salim Saleh mu bubbi bw'ettaka ate nga buno obubaka bw'obukulu nnyo njagala busindikira yaliko kyali wange bamuyita General Salim Saleh abeera muno baŋŋamba amataka gonna yagatwala jeno nze wali kyali wange mwana kyokka General Saleh ebyokubba ettaka byesamudde Naswe ku ngalabi ng'agamba nti kyaliwe Kyagulanyi amukonjera bigamba abafalisaayo be baakonjera Yesu
You saw Chariwange Chagulanyi also passed a message around here. Said Chariwango yo mubi wataka. I said but Chari. General Sala agamba nti tategeera lwaki Chaliwe bwe balina biiki bombi amukyukira ate okusala waadi ng'enjogera eri wakati so nga ye tabbanga ku ttaka lya muntu yenna. So if I in a beach, he had a beach in Usabala, in a beach young Garuga. But for me, when the spirit of Kapeka came, I sold the one in Garuga and moved to Kapeka. So Charity Avatanga such a bit, I didn't. Because in terms of land grabbing, he may even be a bigger land grabber than he. Sale era taleme kunenya ba kibiina kya NRM okwefuula kyesirikidde nga bannabibiina ebirala bamukomerera emisumaali gy'okubba ettaka. They would have used me, they would be campaigning for me that I'm not a land grabber, I'm not that, I'm not what I'm suspected to be. But all of them keep quiet. Then the other side is firing at me. Sale land grabber, Sale this one. Asiimye munnakibiina kya DP era akikulira Norbert Mao nti ye muntu yekka eyavuddeyo okumulwanira ku nsonga eno. So the only person who has now recently come up to describe my character is that small elephant from Acholi. He's not from my own side. But these ones of NRM, they keep quiet, let Sale die alone, let Sale die alone. Wano abadde Kapeeka gyasisinkanidde abakulira ebitongole ebyenjawulo mu ggwanga abeegattira mu. Okay, General Salim Sale akugambye nti Chaliwe we balina beach ng'eya Bobi Wine eri Busaabala eyiye ng'eri Garuga. Kati Sale n'atunda eyiye ey'Eggaruga n'agenda e Kapeeka. Kati Chaliwe byamugamba oba yali Chaliwe tabitegeera nti abba ettaka. Agambye awo sibitegeera Chaliwe ng'awo nange sikutegedde. Sale bw'atyo bw'agamba. Kakati ayongeddeyo n'anenya aba NRM okutunula obutunuzi ng'abantu nga bamukomerera emisumaali. Aba NRM abanenyeza ne mu kunenya aba NRM ate ne yeebaza nnyo owa opposition. N'agamba Small Lion from Acholi. Lion chechi, mpologoma. Akaworogoma akatono. Akaworogoma akatono okuva mu Acholi. Ka Norbert Mao. General Sala agamba ye muwerako obujulizi and defendinze. Omanyi okubeera ng'onoonya buyinza. Naye ng'odifendinga ababulina. Omwana Norbert Mao yeekoze ebintu. Omwana Norbert General Sala abadde kiriya nti akaworogoma akatono okuva mu Acholi ka Norbert Mao ko kandifendinga aba NRM mwete mundifendinga mundese bankube emisumaali. Ne Norbert Mao ye muwerako obujulizi andifendinga. Remember Norbert Mao ali ku ludda mbu oluvuganya government ye president wa Democratic Party. Kakati ekyo omala okimanya nojja n'ogamba ye bannange yawagiddaani mu kalulu kano. Genda okumaliriza nga yavuddeyo openale n'aganze mpagira mwami Museveni mu kalulu kano. Kakati era ya defendinga Sale bannange onaavuganya bulungi. Onaavuganya bulungi gavumenti eno. So yoyo tuveeyo. Bwe tubanga tuvuddeyo njagala kutwala ewa Muwanga Kivumbi. Waliwo akatambi akalabiseko gye buvuddeko nga Muwanga Kivumbi bamwambaza enkofiira ya NRM nga bamusindiikiriza. Bangi bavuddeyo ne bagamba kino kyabadde kuki? Kyabadde kitegeeza ki? Yabadde anonyeeyo ki? Naye nga omanyi tetugwira mawulire. Tetuwagala kumala gakuwa twakalaba. Ne twayagala okumala okufuna obukakafu n'ensonga yali anonyeeyo ki? Kakati twafunye akatambi ng'atunnyonnyola what exactly ekyaliwo ku ground nakyo ekyali kimututteyo. Kasooke tufune Muwanga Kivumbi.
mutuweeko. Era nenzijjayo naye Butambala wano buli myezi ena babadde bakyusa ba RDC. Kati tulinawo ba RDC abapya naye omu ku bo w'eŋŋando omulala w'ebikoggolo kasookedde bafuka ba RDC wadde ba Museveni sibabuuzangako nenga nti si kya bugunjufu okuba wano ku disitulikiti neŋŋenda sibaanirizangako mu disitulikiti kampityomba kyoleere ku ki busalaamu ekyo kiba kibi omuntu bulamu bwatyo si bwakola bemba mpita benti mu kisi Katonda ono omulungi mu abalonzi benyingira bwati mu ofisi ya RDC wano nasanzeewo Kisitu owombulo eyali avuganya ku kaadi yaki ya Nuupu nga abali mu lukiiko lw'NRM kutegeera nga gwe baliko okuwa emikono kiyesimbewo nga independent nenga ati nga Katonda mulungi nona musangize mmese omubbi musanze mu kituli bulijjo gwali musota mu NUP n'ekyo National Unity Platform besensulanga omuntu mukkirize ogwerese yeki yoyo ensolima tuzijjamu ne tuziraba ne tuzisuula ki ebbali kati nga sitegedde nti abakulu ab'NRM bonna bave ani n'abalala bali awo bakola ki bateesa mu kisenge naye nga wawoyite ogende wa RDC naye nga ne bano wadde baye be mbatolera ku salaamu nfiirwaki nemala nenkola ki olwayingidde bannanga abasajja bantya abasajja bamuka abasajja bebandabako balabanga balabye omwezi balabanga balabye enjuba balaba amaanyi ag'ekiki ag'ekitalo kubanga omunafu yafunye emifungo ebyobufuzi olabanga nti bebawa okutegeera nti beweesimbye nabo bawawangudde olaba ebintu bibiri beweesimbye naye bagamba nti kati ebigambo tubivuddeko tutandike okulwana ng'omanyi oyo omukozi eki omumaze kubanga tiimu egoba eyiwo. Okay, ye Honorable Muwanga Kivumbi ku nsonga ya Katambi wano nno wenjagalidde okufuna ekigambo ku byayogedde NUP bwegaba kaadi bangi banyiiga bangi beewuunya ne baga lwaki ono tebamuwadde ye lwaki ono tebamuwadde bannange tulaba ono yasaana naye ebiseera ebisinga institution eba nnene mu bunene bwayo esooka kukulembeza biruubirirwa ne image yayo oba ekifaananyi kyayo ebiruubirirwa byayo ebigendererwa ne values zaayo kati n'ekifaananyi nti kinaalabika kitya ng'ono gwe tutadde wano bwe tunaamussaawo anaasiga ekifaananyi kirungi eri ekibiina kati buli muntu yanyiiga gwe bataweera muntu wekkaadi nabagamba nina mogani wange wano musajja ali wa Musiri David naye ekibiina kyalaba Musiri David nti musota munsonyi okukozesa ekigambo ekyo kyekigambo ekibadde okumpi lwaki Musiri David yavuddeyo n'akomerera David Lewis Rubongoya n'agamba nti Rubongoya in fact NUP mbweyagala kola nkola ezaabwe ze baalimu mu DP meaning that David Musiri kana akasaayi ka DNM ekali akaaba mpuuga nakibagamba ne luli kakati bwamala okuvayo n'agambu baagala SG awangula agende mu parliament afuuke leader of opposition then oluvannyuma bwabeewo transition mu buyinza Rubongoya abeere nga ye president w'ekibiina nga Kyagulanyi avuddeko 231 ompuliriza ne tugamba Musiri totandise propaganda ne tulinda Musiri n'atwongera n'atugamba nti ekibiina kibadde nga kimulwanyisa nga kimukolako character assassination ne tugamba kuva ddi Musiri n'ekibiina ani munene abamu tuli Makindi kisoboka kitya ne tugamba Musiri olabika oyina layini gy'okwata tubadde tuli awo bazeeyi
Mpuuga ng'afulumiza posta ey'okwesimbawo naye nga tetunaba kutuuka awo njagala tusooke tuwulire ebigambo bino. Mpuuga yatugamba tebagenda kusimbawo muntu. Tusooke tufune akatambi kano. Ekyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tetugenda kusimbawo candidate era tetubayinaako buzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu bwamwe bufaanawo naffe naye ffe obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi mutambulanga mukulungula olugezigezi lwe mutategeera nokuteeka mu ntata kizibu kyokka kyetubayinako era tubayinako kizibu kya buntu. Mpuuga asoose n'agamba tetubayinaako buzibu bwonna. Obuzibu bwokka bwe tubalinako, owulira statement eyo, tetubayinaako buzibu bwonna. Obuzibu bwokka bwe tubayinako agambye okulungula ki? Lwe lugezigezi lwe bakulungula. Lwe lugezigezi lwe bakulungula. Naye agambye tetubayinaako buzibu. Obuzibu bwokka bwe tubayinako kwe kulungula olugezigezi. Si bwe kiri? Abasajja bano. Kakati oyo ye Mpuuga amaze okulangirira ne posta agifulumiza. Addayo kwesimba Nyendo Mukungwe. Kino kye bayita okumanya levoyo. Yagamba talwanira bufo. Levoyo takyalwanira kafo. Ng'olwo eryanya alyewulira omanye omwana waaba avubuka. Ayina stage mwatuuka nga bazadde be takyabawuliriza. Alaba ategeera nnyo, alaba mugezi. Ne bye bamugamba bo bakazende tebalina kye bamugamba. Kati Mpuuga bwe yawulira okuteekawo ekibiina ky'ebyobufuzi yalowooza mbu kusiika binyomo na kudaayinga nviiri. N'akitandika. Kibiina kimutudde mu kifuba. Kakati bw'afulumiza posta David Musiri n'ajja. Kakati ebibadde ku posta byebyo. David Musiri yoyo agambye my leader, the sky is not even the limit. N'ateekawo akazindaalo. Akazindaalo kategeeza nti eddoboozi ery'omwanguka. We need such brains in parliament. David Musiri agamba nti Mpuuga ye mukulembezeewe. David Musiri agamba Mpuuga ye mukulembezeewe. Niye abadde asaba kaadi yaki? NUP. Meaning that Musiri musota. Mpuuga gwe yali yasettinga mu NUP. Baana ba DPR. Kakati tuyiteko katono mu comments katono nnyo ez'abaana ezo zezibadde tutandikirawo waggulu ku kifaananyi kya Mpuuga. Omwana agambye kyokka Mpuuga lwaki tukaayana zizo zibeerewo nga we muzeesomera then nga bwe ndeeta ekirala. Kakati zirekeewo. Kakati nga tukyagenda mu maaso Abedi Bwanika y'omu njagala kulaga nti David Musiri amazima gali nti mulabe wa kibiina. Abantu bagamba nti nno Mpuuga ye mukulembezeewe. Era obwongo bwa Mpuuga bwetaagisiza ddala mu paalamenti. Kakati buusa amaaso Mpuuga omanye Mpuuga baani baakulembera. Mpuuga akulembera baani? Akulembera ba Abedi Bwanika. Abedi Bwanika biki byayogera ku Bobi Wine, ku NUP n'abagigoberera. Tusiga ekifaananyi kya Musiri tulaba gwayita mukamaawo oba mukulembezeewe Mpuuga. Owulira? Then n'abalina Empuuga oba abakulu mu kibiina kya Mpuuga bye boogerera Musiri gye yabadde anoonye kaadi. Then oweyinga ogambe Musiri Musiri si musota. We tugendo sinzira. Njagala otuwe katambi ka Abedi Bwanika ako. Tuwe katambi ka Abedi Bwanika.
Kyagulanyi okujjako nga talina matw abuli. N'Ekyagulanyi okujjako nga talina matw abuli. Okumpi bonna bakoze kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi. Tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza. N'ekirala ffe e Masaka tetulya bisiyaga. Tugenda kulwanagana n'omuntu yenna. Mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo gyambala. Bazikola ng'oteekamu pampa munda mu e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo. Tewali kye bayita ki? Tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala. Era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga. Mujja kubeera nabyo. Mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye. Ate tewali ajja tutiisatiisa. E Masaka ekyokukola tukimanyi. 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza. 85 ffe twabakkiriza. Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Basebo ne banyabo Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza kaka tumugyeko obuyinza. Tukkirize. Mpuuga abadde n'emirandira gye mu NUP. Bakutudde Joyce baagala ne bakutula Sseggona. David Musiri babadde bamanyi nti sure win nti NUP tegenda kuwa Ssewanya na kaadi. Era bwe batagiwa kaadi egwa mu mikono gya Musiri David. Kati epeesa libadde ttuufu we babadde baaliteeka. Daba abasajja we baalikubye. Katuleme kunenya abakulembeze. Bagenda okukola kye bakola nga bamaze okukola research waabwe. Gwe tubadde tetumanyi David Musiri. Kakati ekyo nga kikyali awo tutunulira abantu David Musiri bakkiririzaamu agamba nti Mpuuga ye mukulembeze wange. Kakati omaze owuliraako. Jangu era tuwulire. Bano abeegatta akakota abagamba nti be babadde bakola Bobi Wine era be bamuwa amaanyi kati bagamugyeko. Abaaye kiki kye bagamba soko tuwe bo bagamba ki bano. Wakyo ali wano ate akikwatira ensawo yenzeka mwakoogera. Akulira abakyala mu Uganda yonna Honorable Juliet Kakande. Basebo ne banyawo kino ekibiina kyaffe kya bannamasaka. Pulezidenti ffe tumulina, treasurer ffe tumulina, ow'abakyala ffe tumulina. Ne bwe walibadde toyagala tuwa kalulu okasuulayo olw'ekyo nti ekibiina kyewaffe. Waliwo eyakuloga obutalaba ekyo. Bwakalulu oyinza okagabira ow'omuliraano nga mu nnyumba ewuwo mulimu omuntu. Abantu baffe muyige okwefaako. Najja mu 2026 nenjogera muno mwena ne mumpanapana tetulabanga muntu alina birowoozo by'amaanyi sakira omugezi ngenda okebera mu kabokisi nga temwataddemu ka neŋŋamba ab'e Masaka kiki ekyabatuukako. Eggwanga ddamba tewaliiwo yansinga manifesto. Abasinga okumpa akalulu baali bekkoboko. Nagenda ne mu kabokisi ak'ekyalo kyange we bazaala nga bampadde omulwana mu bubi. Nembaga nti mwe temwali evuddemu singa mwevaamu saali batunuddemu mu ngeri enja. Basebo bannamasaka ensonga gy'enzimba ne bwe mwali badde temwali gadde tuwagira
olw'okuba ekibiina kyaffe mukole ki mutuwakire. Ffe omulundi guno tetwaleese pulezidenti. Ensonga ezatuganya okuleeta pulezidenti ziri bbiri, katuzibabuulire. Ffe ekibiina ekisinzaamu ba presidential candidate, Honorable Masasi Mpuuga Nsamba osobola okumuwakanya nti alina ebisaanyizo ebituukiridde okufuuka presidential candidate? Bw'omulaba tomulabamu. Nze Omugalatiya nabwegezaamu dda. Ekibiina kijjudde naye olw'ensonga zino. Kakati yatandise atugamba nti Mpuuga ye pulezidenti waffe. Ne bino byonna tubyogera nga Mpuuga yamaze dda okuwanika posta eraga nti akomawo Nnyendo Mukungwe. Yagamba talwanira bufo. Ne kakati azze kubeera nga bubwefuka ne muna NUP akwatidde NUP bendera. Now, awe tumala okutegeerawo, twebuuze ekizibu kya Uganda bebaani? Bannabyabufuzi. Naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekirala, Abedi Bwanika atugamba nti ekizibu kya Uganda ye DP ne Buganda. Kakati gwe njagala ombuulira ndaba ekizibu kya Uganda kye ki? Mwami Museveni tumumanyi kizibu kinene nnyo, naye njagala nga tonnaba namutunuulira baani abamuyambako okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Beba abajja ne batugamba nti bali ku sayidi yaffe, naye nga amazima gali nti bajja kutukkakkanya. Tuwa akatambi ako. Buganda ne DP ati bagala bitiibwa, bawerekera balala, basapoota b'abantu balala, bo ebyokulembera tebabifaako. ate buli omwana akulembera. Ekirala opposition tekiba kibi bwekolaganira awamu. Bwe twawa omukisa Katonda n'abawa omukisa 1961 mwe mwasooka okufuga Uganda, kiki ekyabatuukako? Ddogo kirye baabaloga eritasobola kuvaawo olwaleero. Ndowooza eddogo lyava Tanzania. Muli Kasangati, kati munoonya walala, luli mwali Wambabaza ani abaloga. Kakati ekisinga okuluma okimanyi? Oyo agambye ekizibu kya Uganda ye Buganda ne DP. DP abantu ababadde basingamu bonna Baganda. Mpuuga mwe yali, Sseggona mwe yali, baani mwe baali, bonna ba musiri. Ekirala ye Buganda. Ne bw'ogenda ku CBS osanga nga bajula buli ssaawa 2 okukyaza Abedi Bwanika. Naye yagamba ekizibu kya Uganda ye Buganda. Awe tuli. Bobi Wine bwajja yetakayana bino bye byali ebigambo. Yagamba ssebo Sseggona Mpuuga, nze nakuwa obwaropo, nze nakulonda nga commissioner, nsaba otuwa akatambi ako. Gwe bazalawa omutamivu omunyuwa enjaga. Mpuuga gwe yatugamba nti bakimanya nti asiimuuka era avaako, ne basalawo batambulenge nebbali bamutaddeko abantu nebbali mu maaso n'emabega okulaba nga tagwa oba tayuga bantu kumulaba nti sajja bino tuwe. Wange Dr. Bedi nsonyiwa nkuddiŋŋana naye munnange nze kusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president. Yenze namulonda okubeera leader of opposition. Nze namulonda okubeera commissioner. Naawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nnyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe. Kakati eyo statement njagala etutwale bulungi nnyo. Etutwale ku bino ebigambo. Bobi Wine
twagala akulembere eggwanga nene bwana abatali kulembedde agenda ku shaping ebyobufuzi ncheddemu Bobi Wine twagala akulembere tulabe ku Uganda ng'eri mu mikono gye eyinza kufaanana etya nene bwana abatakulembedde agenda ku shaping ebyobufuzi at least wanaaviirawo tujja kuba tutegedde omugaso gwaffe eri abo abeefuula nti bategeera nnyo era kituleeta ku Asumani Basaalirwa gye buvuddeko yavaayo naga nti Bobi Wine nti Asumani Basaalirwa yayamba Bobi Wine okuwangula Kyaddondo East Constituency mu 2017 mbwera Bobi Wine yali asasula bbanja eryamuwolebwa Asumani Basaalirwa kakati Bobi Wine yayimiridde Bugiri eyo bw'ayimirira ebugiri n'agamba kyali wange sikyamutegeera kino kya sparkinze emboozi olutalo eri Asumani Basaalirwa n'agamba nange sikyamutegeera ererere n'ebirala bingi kakati Asumani Basaalirwa yazzeeyokko ku kyalo Asumani Basaalirwa yazzeeyokko ku kyalo wulira ebyabaddeyo baagobya Asumani Basaalirwa ku mukolo n'omuzindaalo ne gumulema okwogererako twakatambi ono gwe bayita Bobi Wine bw'anaalemerwa ofuga eggwanga lino dikulembera agenda ku shapinga ebyobufuzi bitambule nga abakulembeze bawa abantu ekitiibwa tuwe eno nindi pakulya Bugiri municipality Basaalirwa Asumani ademye ogwidde okwogera bemusiba mwese kubembera eri kulumbe waneno nti abantu bajja kumwasa Kyagulanyi yalagira omuntu oyo buli bamwagaana bamuboole era abantu batandikirewo okwigizagana nizesenso bajagwa nsentamu kyebakoba tuli wano kulumbe aye olumbe lucyankaleine Basaalirwa Asumani bamwese bemusiba ogwidde okwogera aye ademye okwidda kubembera ali mutenti yawe yabasiraamu eyo ademye okwidde okwogera Asumani Basaalirwa otuuka n'otya n'ewammwe okuddayo waali Asumani Basaalirwa baye musiba muyisa ayogere atidde nenge kiri ebbali abantu bali mu kubuuka bayimba Bobi Wine taliyo n'ebugiri yavaayo dda kakati ajja tuyamba okushepingira abalowooza nti bategeera nnyo mu by'obufuzi bino bagamba simanyi amalawo bakulembeze abaaye bwe mulifa eggwanga liriggwawo bwe bityo bwe byabadde ku sayidi ya Asumani Basaalirwa nzikiriza tuveeyo eyo tweyongereyo mu mawulire amalala bwe tuba nga tuvuddeyo katugende Frank Gashumba ono ye tumumanyi mukozi wa nsimbi money maker bwe baba tebamusasudde ab'NRM ng'abayisaamu eggaali kasita bamuwa omusaala ng'adda adifendinga kakati yagambye ku mpuuga ye lwaki mwogerera soko tuwe Frank Gashumba mpuuga mulaba ajjeyo enjala kakati atandise nayo okwogera yerwana ku kiri late mpuuga it's late for Segona ne Mpuuga it's very late twena kyoyinza kunona omuntu yafa it is too late Dr. bw'ava mu theatre n'agamba nti we are sorry it's too late ekira muli bakodo ku sente ze balina singa badiployinga abantu badifendinga okauntaringa bino bakodo abo abaana bakodo okuwa emitwalo ebiri omukuula erinnyo n'olisuula wali okitegeera kati Kyagulanyi aridingira ku sympathy ya naivety n'abalabi bonna bamugoberera mukunoonya obulwe bagendayo wenna yes byonna biri okay yo omubazi w'ebyensimbi amaze okuyitawo tebagaba agambye Mpuuga okumuggyako ekyebiri wakiri omukuula erinnyo n'olitwala omukuula erinnyo n'olitwala kakati ndowooza mu sekendi ng'emu mpiseewoko obubaka buno okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Voice of Gomba guvudde ne gututegeeza nti Abudu Kantuntu owa Bugiri County MP
omu ku bafounder member aba FDC officially yegasse ku NRM era ne bagamba wano nti Speaker Anita Amongo is buying off politicians from the opposition. So far, those are the ones she has successfully managed to buy. Bebani. Nagama Mathias Mpuuga and his group officially bano bagulidwa oba bagulibwa. Bijirwa Moses and his group bebamu kuba Anita Amongo beyamaze okubeera nga asunsula. Asumani basalirwa and Abdu Kantuntu bano nabo bawedde. Okategedde? So abasajja bali awo mu opposition. In fact ngenda kuleetera emboozi ebibiina 9 byegasse ku NRM. Ebibiina 9 era nga bikulembeddwa mu need eya Joseph Kabuleta oba Kabuleta. Tugenda kubeera nga tubiraba. Katusooke wano. General Muhoozi Kinyerugaba alabudde gavumenti y'eggwanga erya Kenya. General Muhoozi avudde mu mbeera. Kino kiddiridde amawulire agafulumya olunaku olwajjo nga gava ku mukutu ogumu ogusinziira munda mu ggwanga erya Kenya. General Muhoozi agamba nti muzeeyi wange mulamu bulungi nnyo, talina buzibu bwonna. Emboozi twagikoledde eggulu eyo ne tukulaga Mwami Museveni nti mulamu, era olunaku olwajjo yasinkanye abakadde mu disitulikiti ey'e Moyo sayidi zeeyo. Emboozi twagikoledde. Kakati General Muhoozi agamba nti amawulire agatambula makyamu era gana gagenda mu maaso n'okubeera nga gasaasaanyizibwa ga bulimba. N'agamba nti njagala okulabula ne ssekulabula yenna bonna abo abatambuza amawulire amabi amakyamu okuva munda mu ggwanga erya Kenya nti taata wange yafudde oba ali mu mbeera mbi. Agamba nti Yoweri Kaguta Museveni embeera gy'alimu teyina buzibu bwonna. Agambye kino singa kyeyongerayo President Ruto n'asigala ng'asirise nga bannakenya bagenda mu maaso n'okubeera nga balangirira okufa kwa president ali mu buyinza mu ggwanga Uganda, it will be threatened as an act of. Agambye kino singa Ruto asigala nga asirise nga bannakenya bagenda mu maaso n'okubeera nga balinnyirira okutyoboola n'okukkakkanya n'okutambuza amawulire ag'obulimba ku mukulembeze akulembera eggwanga Uganda, kino kigenda kutwalibwanga ekikolwa eky'obuli bw'enkwe. Mu Uganda it is against the law. Kimenya amateeka to discuss or speculate about the president's health or death. Kimenya amateeka mu Uganda okusaasaanya endwadde, embeera y'obulamu bwe oba okufa. Oba okufa kw'omukulembeze nga tekikonfamingiddwa abakugu. Abo bassekinnoomu tebasaanidde era tebagwanidde kubeera nga babaako kye bakola. Kakati Muhoozi eggwanga erya Kenya alirabudde. Wabula bannakenya tebanywa guteese. Baanukudde Muhoozi. Bavuddeyo ne bamugamba Muhoozi eno si Uganda gye bafugira emyaka 4 ng'obukulembeze tebukyuka. Wano baba batukubye. Wano tebazeemu Muhoozi, bazzeemu ffe. Wano balaba tulabira ddala ng'abajega. Bazzeemu ffe.
bamwanukudde. Of course tujja bibaleetera mu video enda tugenda bakuŋŋaanyiza ku comments. N'omukulu bw'anaabeerako anaaziraba byebyo ebiva munda mu ggwanga erya Kenya. Bwe tuba nga tuvuddeyo Lieutenant General Charles Okidi, Commander Air Force, gwolengera ku screen yawo, ali mu kutambula mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo naddala eyo mu mambuka sides eyo. Atambula akutte ekifaananyi kya mutabani wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya Solomon Kampala. Takoma ku ekyo akutte n'ekya kitaawe nga ye Bobi Wine. Agenda agamba abantu nti ono omwana ye ali Bulaaya. Mwabammwe bakola ki? Bali wano omulaba akutte ekifaananyi ky'omwana Solomon ng'ali ne ka girlfriend ke. Agenda kitambuza alaga abantu nti mutabani wa Bobi Wine ye ali Bulaaya, ali mu kweyagala, ali mu bulamu bulungi, ayagala baleetera ntalo. Kakati akutte ekifaananyi kya Bobi Wine ng'ali ne David Lewis Rubongoya, akibalaga nti ono yali mu meeting za bisiyaga. Era ababuuza mwagala eggwanga tulikwase muntu bw'atyo nga bw'okirengera oli Rubongoya, ono Bobi Wine. Wansi bataddewo bakayita bata LGB simanya biki. Wansi awo kye kifaananyi kyakutte. Kakati Bobi Wine agenze ku kibanja kye n'agamba nti the jokes continue to write themselves. Lieutenant General Okidi Charles, Commander owa military force, owa military ng'era atwala Air Force, afuddeyo publicly oba openly n'atandika okubeera ng'atambuza amawulire ag'obulimba eri abantu abatalina kye bamanyi basajja battu, ng'agatambuza ku presidential candidate. Kati wano we wasinga okubeera aw'ettabbu nti Okidi muye alinga anakulaga nti oba kiba kibe ono tasobola kubeera mukama wange. Kyokka kubali mu race mu kwetoola okunoonya obululu kwabo kwe kuyinza okubeera president oba mukama we. Kyali mukolaawo kiraga nti kubalimu ng'oggyeko mwami Museveni tewali gwayagala kuba mukama we, kyovola yeetabye mu kunoonyeza mukama we akalulu. Okitegeera? Ayongeddeko Bobi Wine n'agamba nti abantu bagenda atambulamu basajja battu ennaku ebaluma, tebalina na kyakulya, tebamanyi na kyakuzzaako. Era agamba nti ono taswadde na kuswala okubeera ng'akwata ebifaananyi eby'omwana omuto n'abiteeka mu public ng'abisiiga ekifaananyi ekibi. Era nga ye kuranka kwali guno gwe mulimo gwasazeewo okukola, kutambuza bifaananyi. Era omukulu yakubye bingi, buli watuuka n'asanga akabondo k'abantu ng'abalekerayo kimu, banaye kino musomesezeeko n'abalala mubabuulire amazima. Oba okategedde? Era emabega ali olabawo abambadde enkofiira za NRM, meaning that ali mu kuyegera NRM buwanguzi oba kalulu. Bobi Wine agambye nti ono musirikale akyasavinga, constitution gwetalina weeweera ddembe yadde olukusa olwetaba mu byobufuzi, naye openale akutte sayidi era n'alondako ye kyayagala nga tafuddeyo oba amateeka gamukwata oba gamukola ki, avuddeyo ali mu bannansi. Bobi Wine n'agamba nti dear citizens, it is the time to act. Kyekiseera okubaako, in fact kyekiseera ekyebikolwa. Omanyi
waliwo akaseera aka bitabo ndowooza biri omwo mu Bayibuli. Lamenting kyeki? Lamenting kiringa okwemulugunya. Kakati ekiseera bannayuganda babikule ekitabo kya Act ekyebikolwa. Kyekiseera muve mu kwogera n'okwemulugunya oba okwekubagiza. Kyekiseera mubikule chapter ya ebikolwa. Bino byonna bigenda tutwala mu kye bayita obulabe. Goyinza obutakitunuulira nnyo naye manya kyonna ekijja kibi. Kyonna ekijja kibi. Tuveyo wa Charles Okidi tugendeke wa Uptop Boss nga agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola ku nsonga ezitali zimu na zimu. Tuwe Uptop Boss. Bannayuganda mbebaza okubeera nga mwasharinze message era mbasaba neeno togiraba wekka kubanga mwaŋŋambye nti ensonga eno togikolera vidiyo emu era okusharinga kusinga likes kubanga kyetuba ekikulu kyetuba twagala message kutuuka ku bannayuganda bazuukuke era message yatuuse ku communities ez'enjawulo ez'abannayuganda abawangalira mu nsi ez'enjawulo ne wabaawo communities ezantuukiridde wallahi ng'obusajja bwatulya dda. Abasajja bo bakola strategy saawa eno nti in case bwe basomoka oba bwe basimatuka uprise y'abannayuganda babeere nga bo bakola dda strategy justifying anti ddala baawangula abantu baabalonda bayingidde community z'abannayuganda bawangalira mu nsi ez'enjawulo ne baga nti mujje mu registeringe endagamuntu mukole ne biometrics. Olw'ensonga nti kiyinza obba zibuwalira era kizibu okola fake identity omuntu n'omuyingiza mu data nga tomukozeeko biometrics kuba buli muntu alina ekinkumu kyanjawulo tekifaanana kya munne. Kati ne batagetinga bannayuganda abali ebweru w'eggwanga kubanga bakimanyi nti abali ebweru w'eggwanga tebatera kudda dda Uganda ne baga nti katutagetinge zino community tubajjeko biometrics era mwe bebajjako biometrics munaatusonyiwa okubeera nti eno message teyasaasaana kimala mumanye nti mwalonda dda era mwalonda mu 7 nga bakujjako biometrics. Njagala okutunuulira community ya China kubanga ono omusajja Muhammad Mubajje essaawa ya leero ali China okusinziira ku chat eyo nga bw'ogiraba ne namba ye yessimu yeeyo. Ab'oku TikTok sisobodde biteekayo olwa community guidelines za TikTok video bayinza ogiwanula naye bw'onoogenda ku Facebook video eno chat eyo mweri ne namba yessimu weeri mubakubire ennamba ezo nziteekayo mubawulize bubi n'okugezaako okudisaminga bayinza okwagala okujja okuyiwa omukojobo mu information eno. Kati abo abasajja mubakubire mubawulize bubi temubawumuza. Kati bayingira community nga bw'olaba community ya China ne babayita nti mujje tubaregistering endagamuntu. Njagala muwulirize ebigambo bya ambassador wa Uganda e China then nzije nfungule ebigambo bye. Hi everybody, my Ugandans in China. It's Ambassador Juju. I'm the Consul General here in Guangzhou. I would like to make this registration for you, for your national ID as easy as possible. So this is what we're going to do. Tomorrow we're going to change locations. We're coming closer to Tong Tong. We are going to set up at Ryan's Ugandan restaurant. Many of you know where that is. If you don't, I will put the address. I'll make sure that the address is shared with you. This is closer for all our traders. Jagala mujje mu registering for the new national ID and Echidala. Even if you're just here visiting and you're able to go and register for your national ID, your pickup point will only be in Kampala. Your pickup location will only be in Kampala. Your pickup point will only be in Kampala. Kati yewebuuze bwe butaba buyaye abantu baba basumbuwa baaki nti mubajja ku mirimu gyabwe mugamba nti we're making it easy for them ate pickup location eyina kuba Uganda. Omanyi lwaki ekyo bakikola bwe kityo? Bonna abaregisterinze tekuli n'omu akuga nti bamuwendaga muntu ye then kati jo ndigisteringa ki lwaki tonindira ddala nga nzize Uganda kubanga ne ID bw'ogindigisteringira eno togenda jimpa. Kye banoonya olw'okuba bakimanyi nti bannayuganda abasinga tebaddayo
kati bagenda kukozesa identification z'abaana abantu okuzikozesa okulonda gwazeeyo n'ogipiikinga bamanya nti kati oyo awaguse naye atazzeeyo kugirondesa oyo baba bamututte jjukira mu kagundi ke nasoso balaga yesterday twabalaze nti technology ono basobola okumukozesa okumodifyinga registration okuremovinga voters n'okubeera nti basobola okukyusa addresses kati gwe baregistaringire Gwanju China simanyiwa ne bakulaga nti walondera Museveni nakapiripiriiti nga bakozesa technology oyo ekinewunyisa mu byonna bye bakola ebweru w'eggwanga bannayuganda ezo services tebazibawa mu community y'abannayuganda abali e China babagamba mujje mutuba registering n'emmere yabwerere nga bakosa bannayuganda bannaabwe bennyini okubakunga okubayita mpozi mwena abali ku mukutu banadduuka China mwenna olwaleero n'enkya ambassador awadde order wano ku Lions Restaurant buli amala okuligestalinga okulya n'okunywa byabwerere kati mbulira ye Uganda eyali ageze n'aligestalinga endagamuntu ne bamuwa yadde otuzzi tw'okunywa bano abatali bubi bewaga nti bano bali bweru wa ggwanga at least bali bulungirungiko n'emmere yabwerere abazoba wa services Uganda omuntu ajja okukima endagamuntu ye babagala ate bamukuulemu ssente ono gwe bamanyi olwedda ali e China oba ensi yonna gyali mutali bubi ne bamugaye nti services zabwerere n'akamere twakutegekedde wa Uganda ki gwe bakikolera ekyo olw'ensonga nti bannayuganda abali e Uganda si priority abo tebajja tulonda kubanga bangi abaana betulabye mu video mbulaba nga bosaturatinga ng'abaana babambazza ebisaati bya Museveni naye ng'akugamba nze mpagira Kyagulanyi kati bakimanyi abali e Uganda muli bammane nti bajja kumala zibawa era temujja kubalonda kati ne batagetinga bana batajja kudda Uganda nti atazze Uganda tumukozese kati bo beetegeka nti ni kesi bannayuganda bwe batakola uprising kweti kula basajja bano bali bamaze okutegeka nibo mulikeera nga muga nti babba obululu ng'olwedde bakolaga nti mu data ne system eraga nti abantu Museveni baamulonda kuba bannayuganda abali ebweru w'eggwanga kati bangi yensonga olwaleero lwaki olaba ebikampani bikugamba mujje passport zaabwere munnayuganda yagala ogenda ku kyeyo gwe jangu mwenna babaagala bweru mufulume kuba mujja muba ba mugaso nnyo nga muli bweru w'eggwanga bwe mubeera wano obululu mwagala kubeerawo ku buwa Kyagulanyi kati bwe mubeera ebweru w'eggwanga kaba batwala bamu babasombera na ku bwereere babatwale you are of value nga muli bweru wa ggwanga you are of no value nga muli mu Uganda eyo obusajja nga bwatwetooloola bannayuganda ku mulundi guno bwe tutatwala bana abasajja tetugenda kubajjako mu bino ebintu bya sayansi w'amayanzi ekyo tekigenda kusoboka abasajja bakutwala misinde bwe batte basazeewo okugenda mu mirembe bakutwala misinde ekitali ekyo bakyatusitamyeko kubanga n'abayinza okuga nti tuyinza okubayamba bali maloba proving abantu babaagala proof ne be mwandisubidde nti banaye mutuyambe tebayina kubanga bwoga nti weetaaga muzungu akuyambe ono omusajja najja n'amulaga nti data alaga nti bannonda kati gwoba okyamunnyonnyola ki abatajja kuwalampa muntu bannayuganda abali ku kyeyo they know how professional abazungu bwe bali nti ye atambula na bintu bya bujulizi ebintu bwe babitambuza by the book si bya parapase kati omusajja bwajjanga alaga data nti bannayuganda baamulonda abatakyamuzaako ngalo nga data reflecting nti omusajja baamuwa akalulu olwaleero mwenna babajjeeko ebinkumu byammwe teri yafaananya kinkumu na munne olina ekinkumu gwe wekka toyinaayo mulala akikufaananya kati gwe munnayuganda gwe baakola dda biometrics nga toyinaayo essuubiridda Uganda gwe walonda dda Museveni ne bwoweekyanga otesaawo eno nti tomwagala ebbanga lyomala nga togenda kudda Uganda toyina ndaga muntu yo wamulonda dda indirectly kubanga technology oli nkakuddiramu nga bwe nakugambye they can modify registration they can remove voters using that technology and change addresses hali eggwanju nga yalonze nakapiripiriiti tusisinkane mu video eddako kale
ye laptop n'obubaka obwo bikulu naye nze ndi ku kintu kimu era sijja kikyusa bino byonna tukootakoota mu gaalumonde nga laptop wagambye nti bino ebintu bya misinde abantu balina kuvaawo misinde ebyaddala bwe tugenda mu akalulu kalina just kuyambako ki kugula makubo naye tekasobola kati mbo Mwami Museveni ayimirire Kololo akwase instrument of power eri Bobi Wine bannange ng'asanyuse eki erwe byebyo sigenda kubiddamu akuddira mu luyimba taluwoomya katugende tutunuulyeko munda mu ggwanga erya Kenya katono nnyo boda ya Kenya waliyo mirerembe si mirembe waliyo mirerembe njagala tutunuuliremukko Tanzania rather Tanzania bali mu kwekalakaasa ensonga beekalakasa ya mukyala president w'eggwanga lino Samia Suluhu bannakenya bagamba nti ono obuyinza yabutamidde ebikolwa byali mu kukola munda mu ggwanga erya Tanzania bya kisitaani byennyini awamba abuzaawo atta n'okusiba aboogera ku bukulembeze bwe njagala ojjukire Suluhu yaddira Pombe Magufuli mu bigere oluvannyuma lwa Magufuli okuva mu bulamu bw'ensi kama muwummuze mirembe naye bannakenya bagamba nti okuva Magufuli we yafa akalembereza ka Tanzania ulya oba Kenya lwaki yankutte abatanzania bagamba nti okuva Magufuli lwe yafa akalembereza baakafunamu kaawo katono nga Suluhu yakajja naye yatuuka n'atamiira omululu gw'ebyobufuzi ne gumuwamba engeri gy'akolamu njagala kuzaayoko embeera y'okwekalakaasa evudde ku ki evudde kw'omu ku bavuganya munda mu ggwanga erya Tanzania lino okugaanibwa okufuluma eggwanga ogenda okuziika munywanyi we eyafudde munda mu ggwanga erya Kenya Raila Odinga ono yakwatiddwa n'agaanibwa okufuluma Kenya kino kya sparkins okwekalakaasa bannansi era essaawa yonna Tanzania tuyinza okugiraba ng'omuliro gwakasayiriza eno nga kiva ku bikolwa n'enneeyisa ey'omukyala Samia Suluhu njagala tujjukire nti ne wano waliwo ba activist abaakwatibwa okuli Agatha Tuhairwe n'ababiri okwa abaali bava mu ggwanga erya Kenya nga kyekibatutte era baali bagenze kusinkana omu ku bavuganya gavumenti munda mu ggwanga erya Tanzania nga bwe walabye abaavudde Kenya ne bajja wano okusinkana munywanyi waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti ya Uganda we yababuzizzaawo kakati East Africa kirabika waliwo omuntu ali emabega w'abakulembeze abali mu buyinza mu mawanga ag'enjawulo nga wansi eno alina kyazimba naye nga ate zino ensobi azikozesa abakulembeze abakulembera amawanga gano kuba Samia Suluhu omulaba tosobola kera ku makya noga nti akaseera akatono ke yakabeera mu buyinza nti olwo atamidde obuyinza ng'oggyeko abawe b'amagezi ate nga tosuubira nti Samia Suluhu asobola otwala amagezi ag'omuntu yenna okusinga aga Mwami Museveni ekyo kizibu William Ruto nakutegeezezza nti okwasa eggulo nga Raila Odinga akyalina kungulu yakafa olwavudde mu kulisiivinga omugenzi
ekiro n'ayisa amateeka 8 bannakenya bali mu kkungubaga eggwanga liri mu kubeera nga liri mu katu n'ayisa amateeka amakakali amabi 8 babadde babula we bagayisiza yafunye akaseera nga buli omu focus eri ku Odinga n'ayisa amateeka 8 bw'otunuulira William Ruto golooza ni gwayinza okujjako amagezi agafaanana bwe gati okwawukana ku mwami Museveni bw'otunuulya Paul Kagame Rwanda ojja kulaba ng'era beebo bw'ogenda wali e Sudan ewa Salva Kiir ate oyo ye Salva Kiir oba kati oyo ye tugamba tutya kwaga kyana kito kiri awo kifukane mu ngoye ne bakirongoosa so waliwo omuntu ali mu kutabangula East Africa era njagala okulowooza nti omuntu atabangula East Africa singa akeera ku makya n'afa ebintu bingi bigenda kukyuka kwakati bonna bano obalaba bano abakulembeze abajje batuula mu buyinza basajja battu tebalina nnyo kiri awo ono ye William Ruto mwana muzzukulu mutabani baba n'ebiringa ebyo ye kasita yakkirizibwa ne bamuwa wano Uganda ateekewo bagiyita batya gundi Starbucks talina kyafa ku bannakenya tebimukwatako ali mu Uganda akola ssente okategeera so ekizibu kya Uganda kiri kya East Africa kiri ku muntu omu Robert Yani omumanyi naawe musanvu sirinnya Yani Robert Yani kolera abantu tetuyinaayo mu linnya lye bayita musanvu Robert kolera abantu Morgan kale katusiibule n'omukulembeze w'eggwanga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni kansuye mbadde temwogera ono olw'okuba erinnya ye Museveni gwe n'ogamba 7 si gw'obadde ogamba awo oli mutuufu nnyo situgenda sukkako wano ng'oggyeko kubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano program wetugikubidde nate oluku mutwe Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire Morgan Keys Official Kalidalu Content Creator the Ruwero's Finest yabadde Kulens muwagizi wa Arsenal era beba kulembedde United gye mpagira tuli mu kyakumeka tuli mu kya 11 kati mboziza byaki ku kamera kya 11 Arsenal ye kulembedde derani ageno tukuba Liverpool era kituufu tulinze mbooko tetusibire mu kya 13 boss nzijjayo taata